Abasawo abakugu mu kujjanjaba Kkookolo baliko okutalaga kwe bakoze mu disitulikiti ez'enjawulo ezikola ebbendobendo lya Nkole ne bazuula nti eno bangi ku bakyala ekirwadde ki Kkookolo wa Nabaana kibabala embiriizi bangi ku bano nga tebamanyi. Dr. Alfred Jatho okuva mu Uganda Cancer Institute ategeezezza nga mu myaka 2 emabega ekirwadde kino bwe kyeyongedde okwejjirisiza mu bakyala olw'ensonga nti kyali tekiteekeddwa ku mwanjo mu ezo ezirina okusibwako essira. Okusinziira ku ono Kkookolo wa Nabaana akola ebitundu 5 ku buli 100 ku ndwadde kati ezisinga okuluma abakyala kyokka kino bazudde nti kiva ku bakyala boteekebeza nti bangi batya malwaliro. Abasinga ebitundu 8 ku 10 bagisanga kansa ng'ekuze ne wavaamu okufa nga tewannagwawo n'emyaka 5. Ate obuzibu buva mu nti abantu tebeekebeza ng'obudde bukyali nga tusobola kunjanjaba naye nga tusobola kuwona kubanga tujja nga tukosa ssente mpitirivu nnyo nga naye nga tetujja kufunamu in term of investment kubanga tuyinza kunjanjaba ne chemotherapy ne radiotherapy ne bodi bakola surgery kansa nga akuze naye tujja kuwona. Kati okulwanyisa ekirwadde kino bano batubuulidde nti ebbanga lino babadde batendeka abasawo ku mitendera gyonna okulaba nga basobola okukebera ekirwadde kino ng'oyasangiddwa nakyo bamutandisa eddagala mbagirawo. So the trainings were done in Mulago and then practical sessions were held in various facilities, and here in Mbarara all our facilities from level 3 up to regional referral they were all trained and they have the capacity and ability to screen for cancer of the cervix. Kati bano bakubiriza abakyala okufuba okulaba nga bagenda okukeberebwa ng'obudde bukyali bwe kiba kyetaagisa batandike obujjanjabi nga bukyali. Ndense nga basanga oba mukyala oyo katana kansa nga akuze nnyo kansa nga ageze mu bitundu birala by'omubiri oyo basobola kumuyamba ne bamurefaringa mu Mbarara Regional Cancer Center ba mu Uganda Cancer Institute mu Kampala kufuna obujjanjabi. Kati twagala abantu baffe bakozese omukisa ogwo bajje babakebere kyanga mutalina mukisa mubi agenda okufuna kansa washire bakizuule mango nga tusobola kunjanjaba bulungi ku bwerere n'owona. N'abaami basabiddwa obuteeyibaala mbano kibakakatako okukeberebwa Kkookolo w'obusajja. Abasajja nabo gye bali nabakana akawuka ka HPV nako kababeeramu so nabo balina okujja nabo ne balaba nti basapootinga bakyala baabwe era nabo basobola okufuna kansa y'obusajja no mu bitundu ebirala nga akawuka kano ke kakola kagireeta. Enzijjanjaba ya Kkookolo ya bbeeyi kyokka singa omuntu aba azuuliddwa ng'obudde bukyali asobola okujjanjabibwa n'awona nga takozesezza ssente mpitirivu. Ebibalo biraga nti mu Uganda buli mwaka abantu 3,300 be bazuulibwamu ekirwadde kino kyokka nga ku bano abantu 704 bokka be basobola okufuna obujjanjabi.